I can enjoy kuba TV yo nenjitwala nato olichaliwa kanzo kenkuleke seko olichaliwa naye ebisede bisinga oyita ku point kisawende ne kati wayiga todanga mu kwogera ku Bobi Wine sine kukuba todanga mu atenga nakuwamba ku simu ne kugamba kuseka Bobi Wine masanyalaze g'amaanyi ne budala ne musingira mbizigamba seka agenda no kwefula aguddeko wayamba promote ya TV kagere ku Bobi Wine segenda mufukira. This is what the problem is. Yani BS ate munnategeera ati Bobi Wine abagamba unfollow abana Uganda mulwa kupikinga because olutalo lwa NBS ne Bobi Wine odondi kakasa NBS tejjanduwangula tujja kuluwangula because buli akula ku NBS tujja kumufuula ekyo tujja okukola kiri kimu. We have nothing against those people, but board of directors. The people who are influential, ngabakola ku TV, betugenda tunulize mundu, wacho okola ku TV yatunywa moluku. Ngo ina following. Tugenda bale message bayito moga ati bino byaddala. Bino byaddala kati. Mbokola ku NBS ala toto nonya mango omulimu. Gumanyi nazo you know gwe mundu gwe sogera kwa gwe tuvudde walanye bafino. Tuvudde walanye buli muganda wa sagala. Stories of the niyo obokola ku NBS dagala siwa inagambe omukazi akwata mbizigo akulonyeze mango omuli kwago bakuwasana. Bobi Wine nacha abagiza ko bala Bobi Wine ne mwana kana Uganda tulwa okupiki eka post ka Bobi Wine akatono weka to kabale no tegeera nti nategeza unfollow temuda mujiwa makuru a presidential candidate omusajja afuge gwanga nakola posting eyo antuda abantu bacha tebannategeera nti no Bobi Wine abagamba TV abanywamu olukwe yaba mafia temujja kusobola lutalo olu yowe temujja kusobola lutalo lw'abantu NBS mugenda kugwa in just a minute like this ate Bobi Wine yabatandise Bobi Wine kyabatandise kudda Bobi Wine kasitaba sumurulidde kwati n'aba obuzibu bufudde Ugandans can do something ne mufirwa kyategeeza mu kimanya unfollow bana bali eyo baganda bagambe moroke eri wane somba busambu bye 6x6 bivugira mbusa temuli no legacy nothing there's nothing they can do to Bobi Wine nothing abantu bagenda kubakyawa nabagamba ne program gye bayita Anikati Kalakata mujegendereze Anikati Kalakata yatandika okubeera ey'amaanyi bweti ebadde bagina emikita gundi gye yekola bayansi gwezeekola mu kulonda bwe munaabuukawo sijjagira mujagamba nkuba program zonna nze natandika NBS emigamba yabuna zibayimbwa I'm just jealous. Thank you my president yokijampinze on kati mwegeneze program y'abaana abakola Anikati Kalakata baba wanga sente eva kudaivatinga mulama Bobi Wine gwajja nago during NUP ng'enoonya akalulu mugende mulabe emiramwa TV yo gye yateekangayo egijja abantu ku kyekigenda maaso baaluka olukwe NBS yatandika butandisi sijja sikuluka lukwe ne zitali zaayo no baaluka olukwe nga lusize ne kuzi program ki buli diversion yabeerangako nga NBS yegipawalinga era nga diversion yayita NBS yajiteekeka kakundi ke bayitanga Anikati Kalakata nga ne Bobi Wine waba afiiriddwa omuntu banya NBS ebeerako akantu keeteekayo akabajja ku mulamwa in real life mugende mutegereze ebiseera bya campaign mugende mubyetegereze NBS bye yateekangayo nga bijja abantu ku mulamwa ogw'okugoberera Kyagulanyi Bobi Wine Sentamu eri programu eyo yokka yali deedire yokka. This is why I was bitter with the entire program nga bankuba Segirinya kino nkubuulira abantu batedde mu parliament Segirinya tokyukanga nzanya mu 103 radical youth tonyumiza mboli memo mu parliament rasta nsobola okutandika ko sete nezikuvumbiika nezikutuga kutandika ko from day one member metel de sera soko kuishinga success gamba rasta man
Chakabi. I saw even before people even realized you had any potential. Before you became Mr. Updates, name platform one. I taught you how to do things on the internet. Love abantu basiga jikwa ku social media no gofuse Mr. Update. Nakula bangulabo abantu ngabasatu. Ngwalinga mbiro bintu bya chiaya. This is a warning segiri nyamuganda. Nakula banga ngulabo abantu ngababiri. Neza kuba nalina nkulabanga dda n'ositula emifaliso w'ekyanga nenku welcoming awo nenkuyigiriza nenkuleta ku platform tutobye n'oyagala okweta erinnya Mr. Updates n'oyaka n'ofuuka wakabi abantu internet abantu bakwagala nnyo ofuna exposure y'omu diaspora otambule bakwagadde mukama w'amaanyi rasita tokyukanga n'ebiprogramu ebyo bakuyita mugosanyusa abantu kati wafuuka mulabe simanyi mubaka w'abantu eva gobera ku NBS Kalakata rasita mwana story kyoba n'obusajjasajja obwo mbugo obuseeko obukwano gwange neze nabukyawo lwa Museveni bakulangiridde oli mu mbugo okukutambula oli mwana rasita segirinya weegendeze muzeeyi maze banga bakuyita mmolo maze banga bagamba nti Museveni yakuwanga sente ne baluba kyoyanga mukuba ku leedi eddambo eddoboozi ly'ekyebantu obaddeko ebibuuzo bingi nnyo ne mukama akuwanzeeko eddusi weegendereze ddala rasita gy'osomako ku mazzi life yezze ekwata ku bantu bangi nnyo likyakulabirako leero nti wootuuse w'amaanyi segirinya muganda wange ffe otulaba ffe tukyuka mangu netonneewuunye okera ku makya kuba kati gwe tokyasobola kuwemula wootuuse wafuuka member of parliament ekitiibwa kyoyambadde kirala nnyo naye ate nze nkyali mu kategole gye wandeekamu ba gye nnakuyita awo endaba nga yonna byokola nga tebikuta na Kyagulanyi byatugamba kubanga bimuswaza nja kukutabukiramu so weegendereze nnyo ebintu byokola segirinya muganda wange oyinza okuwa excitement nnyingi nnyo netereera wagubaddeko ate question mark otobe ne question mark z'okuyita mmolo wagga otobe n'abantu ba gavumenti bazze bagamba obadde oggyeyo akasente naye otobye oba kyonna kyokozesezza oba kyonna kyoli mukama akuwanzeeko eddusu naye wenda mu maaso muganda wange eva bakubira eva obusimu obireko ebyo biprogramu ebyo bya NBS Kalakata kuosiiba gw'osinga Kazibwe Bashiri obaddemu ne kasente Kazibwe Bashiri atalinyanga ne Kazibwe Bashiri yasulawo akalimu n'asigalawo ku muzuuli n'agulawo ne ka radio ke you don't need exposure eva mubera musebe bakuteka mu buzinda ebibwa bifude byo depa na next level no member of parliament MOP naye weegendereze mwana tokulaba obaddeko ebibuuzo bingi ne gasatu nanyigamu naffe ojja kukakasa genda mu maaso tambulira ddala mu layini mwana tovaako ku mulamu rasita mwana abantu bakwagadde nnyo mwana tutandika kukola bintu bya kisiru eva nti gukola video bubire ku live zo Mr. Update olina page you don't need exposure from this stupid TV kula bugundi bubire ngokola kula ebintu byose Mr. Update abantu bakwagalidde eyo n'ebyo bimbuso munawe yagala kati ufunye ebitiibwa bikimu osolo wina platform ya amaanyi olineeko ogenda ne mu parliament otesa mu bakungu abantu bakusindiseeyo mukama wa amaanyi mwana ne rasita abantu balaba kali gwe bayimanyi nsedda n'okukulaba mu gwe ebituli saawa zino twe tukusubira kati nga omanyi kati ovuse parliament bagenda kuwa ku kitiibwa tukusubira kugenda mba edi mutu atisi weekalakasizeeyo MOP tekirina kukoma mulwokuba oli waki wina character y'okuwa ekyanga tono omusumululono kati mukikoma olwokuba muvuse MOP bakusubiramu n'okuba mu gwe olina ku front kale kati gwe ssebo oyambadde ebitiibwa but ate naawe abantu bakulabira ssebo Bobi Wine ali ali kwa usalesti goli wa mbuga ku TV bakusikasika oyagala kibi wa mbuga bantu balaba segirinya nkuwulira abantu bakooti ngoyinza okutaddawo kyakubiri uze n'obutalayira ne bakuwa obutwa gavumenti olimba mbuga bakuwa obutwa mbuga omumanyi abantu beyakatta mani zibini ali eri kati ovudde olimba mbuga mbotwalayo emmere okuti ne busewanyana busajjasajja ate kati ate mwana kisinza okunnyiiza waki otandise otambula n'abantu balina kwezi question mark nga basewanyana temutotookoko obubaata batebwa president segirinya mwana obadde ku lw'ebbanga lyo n'abantu bakozesezza besi gye tulina kiwajjayo mpaka katonda bwakutaddeko eddusu segirinya vidiyo eno manyi ogyera bampuliriza tambulira mu layini iri otambula wekka oba otambula ne Kyagulanyi byonna byokuli teweesiba ku munnabyabufuzi yenna basewanyana bakwano bange nabala badde okibanyi ku by'emipiira ne bamulindwa naye siwanyana era layini ye naye gyakuba alina byanoonya osanga waliwo weeva erijja mu 2016 era nayo gyali lippira ye bwakyo bwatambuza ekintu kyabaana omanyi bwakyo bwatambula ye parasite nekimukoledde naye gwe obaddewo nga tewali akudduukirira wajja wana ne bakulangira simanyi wajja n'obulayi wano sajjukazi omugaggaana yakuleeta mu Amerika n'akulangira bo wagenda n'oleka n'opama abalenzi mu ttooyi ye balenzi bano baleka tomanyi ku flashinga ttooyi nikubira akasimu ngamba rasita bitebitanga abamwana tiyo inajiso remember when they used to humiliate one mugweze mu America segirinya tamanyi flashinga ebyo nabena n'obiyita mbona bukosi bwasoma bukosi bagamba lyo kulisibanya nze kubiga yovu buli kibuuzo kyonna kyonna okiyise oba okiyise mu butanwa oba ki naye mukama waakutadde awo oli
awo mukama wakutadde wuli nera sitaba na Uganda balaba waliwo omukazi yesomawo munende zijja kulonda ente zamulonze Ameria kyambadde yasasulirako Hilda Man oluyimba ne video lwambira namwane ku sende si yamuje mu parliament segirinya ebintu bikyuka waliwo kati agenda okulaba ensobi waliwo kati the new segirinya ako kinzo kudda mu matalisiwo